kyenzudde nti ebimu ku bintu Museveni byasinga obutayagala ge maloboozi ago agalanga ebirijja mu maaso. Kwegamba tayagala ba prophets of doom abatubuulira butya obuzibu bwe twolekedde mu Uganda singa ddala ba policy makers betwesibako kati nga Museveni abali disastrous tuba tetwegenderezza netugezaako okubeera nga tubawuliriramu nnyo ne siyaasa waabwe, kubanga Museveni we yajjira mu buyinza kyennategeera ebigambo kati nga bw'olaba gomiti ekiriwo essaawa eno ekigambo siyaasa kyaliwo ekyali kitegeeza obulimba, kati nga mukubi wa siyaasa mulungi. Kakati abalanzi abajja boogeranga ku Museveni oba ebiribaawo singa mwesiga Museveni, awo Museveni takyabaagala. Takyayagala ba prophets of doom. Abatulabula ku butya Uganda bwegenda okubeera nga evuunikibwa, abagwira. Era amaloboozi ago amalanzi agalanga gonna gonna afuba okulaba nga agamalawo, kubanga gwe munnayuganda bw'owulira amaloboozi ago prophetic voice bwe kasita owulira prophetic voice yonna esobola okukuleetera okubeera nga oddamu amaanyi, okubeera nga obeera resilient, okubeera nga obeera gomite nti nedda ekijja kijja tetugenda kukkiriza. Kati Museveni takyayagala any prophetic voice to rise, takyayagalira ddala. Nze mukulaba okwange bwe twogera ku prophetic voice tuyinza okugamba nti byatandikira ku mulembe gwa Idi Amin. Idi Amin yakola obunnabbi, yalanga dduumu atya. Idi Amin yagoba abayindi. Mu kubagoba bannaffe baatutegeeza nga ekonomi y'eggwanga bwagisudde kubanga agiggyemu abagwira, naye gwe mu kulowooza okukwo gwe munnayuganda gwe toyagala kubeera nga ekonomi gwe eri mu mikono gyo gwe nga munnansi, walina kwesiga bagwira kubeera nga ekonomi eri mu mikono gyabwe? Walina kwesiga bali? Wali tosobola, kubanga Idi Amin yagamba nti yabagamba bafuuke bannayuganda ne bagaana. Sente zonna ze bakola wano bazitwala waabwe mawanga gaabwe. Tebaagala kuwasa mu bannayuganda abayindi, tebaagala kukola batya, wabula bo sente zonna we bazisena wano we bazitwala ewaabwe. Era Idi Amin in fact n'okubasasula yabasasula, kuba yagamba yabasasula. Baali babimubuuza katambi nakalabako n'agamba nabasasula. Bwe mba nkafunye nja kukakuteerawo, bwe mba sekafunye kanoonye. Kakati era Idi Amin y'omu yagamba bamubuuza lwaki wagoba abayindi, n'agamba yali tasobola kukkiriza munnayuganda kubeera muddu mu nsi ye, era naga atakikoledde bannayuganda bali aba waggulu balina maaki, wabula kikoledde munnayuganda owa ddala ono owa wansi, kuba yali akitegedde nti agenda kubeera muddu mu nsi ye. Naye ennaku zino obuyumba bwe bugenda buggwawo, naye bw'okwata ku makubo agava ku main, kati n'ogenda ng'ekisoga ekiyindi, n'ogenda eggomba, n'ogenda kugamba n'empijawo mu tawuni waliwo amayumba ag'ebibaati. Kati nga tubuuza nti amayumba ago gaali g'abaani ag'ebibaati, ne batugamba nti gaali g'abayindi, baali baabona buli wamu. Kitegeeza nti kati ggwe munnayuganda essaawa eno wandibadde ng'omuvubuka tosobola nakola kasaluuni wali osala enviiri, kaalibadde ka muyindi. Kakati ye ng'amaze okubeera ng'akitegeera nti bano abantu abaze mu ekonomi yaffe tetujja kubasobola, yasalawo abagobe bugobe, kubanga baagaana okukwatagana naffe okuli ku kutwavuwaza obwavuwaza. Baagaana okukwatagana naffe, era General Museveni ekyayinza kivumirira ebbanga lyonna, naye ate yatuteeka mu lutalo lwa myaka 5.
economy guluze yafa kyenkana kino ekyo takyogerako mbu yali anonola ggwanga ekyo takyogerako naye economy najja n'atusala 30%. Amanyi kye yakola abantu oyo mumanyi kye yakola abantu ebitabyogerako naye Idi Amin mubi nnyo olw'okuba yayogera ku biseera ebyakazigizigi bitwolekedde mu maaso. Yali mulanzi, yali alabira wala, era Museveni tasobola kumwagala kubanga bye yayogerako yali agoba abagwira, ate nga Museveni naye atambulira mu ngatto ezo. Byakola byonna bina biraga si munnansi, teri munnansi ayinza kuyisa bannansi bw'atyo. Kakati twogera ku maloboozi ago agalanga era nga Museveni agalwanyisa nnyo okulaba nga gaggwaawo, naye nga sinaba kubeera nga neeyongerayo. Aba Maintenance Palace balina sola, era gwe bw'oba oyagala okugula sola eri original, oyagala okugula ebintu bya sola ekitagenda kufa nkya, oyagala water pump eya sola nga tekozesa masannyalaze, oyagala CCTV cameras zikozesa sola, oyagala water heaters mu binaabiro zikozesa sola, oyagala security lights zikozesa sola, kiba kitegeeza nti kati osobola okubeera eyo yonna ina gy'oyagala okubeera mu isolation nga Museveni yagaana oteekayo amasannyalaze nga yeekwata nuupu eyakamala emyaka 5. Ti mu myaka 4 tabawanga masannyalaze kubanga nuupu mwalonda ba nuupu nti osobola okukola amasannyalaze agago eyo. Kati balina ebyamazzi n'ebyamasannyalaze era basobola okukola bulungi nnyo. Ennyumba yo ne bagiteekamu ebyamazzi kugamba n'obeera nga ate ova ku mbeera eya UEDC asanze gavako buli kaseera amazzi biiruba ffe tusasula ezaabali sebo baziteeka ku ffe. Waliwo bali tebamanyi bali ezaabwe baziteeka ku ffe ffe abiiru ffe abasasulira batopinga ku ffe bo baba na zero gondi. Transformer ez'akabi baziteeka waabwe ate bwe tebasasula bills. Transformer byaffe biba biri kuba Uganda eno naye eyo sije ngenze nvuddeko ku mulamwa katuddeyo. Naye era aba Amora Beauty balina shea butter, bw'oyagala shea butter ali organic. Aba Amora Beauty balina shea butter agenda okugobako enkanyanya, tokkiriza kubeera nkanyanya muganda wange. Aba Amora Beauty balina shea butter ali organic, balina n'ebintu ebirala bamukolamu ne sabbuuni. Kati balina n'ebirala ebiri organic ebisobola okubeera nga munnange bikuyambira ddala ku lususu lwo kwe just bacontacting ennamba zaabwe weeziri awo. Ate nga Hillside View Apartments zino zisangibwa nnyo ku Church ku Entebbe Road. Bw'otuuka e Namulanda ekitendo obeeka Jansi we wali amakubo agakyama ejja nnyo ku Church. Transport wa bwereere nga ennambo gigi wano ku Uganda at large n'obakubira direct. Dr. Waali eddagala aligabira ddala abalwadde ba prostate, abalwadde ba pressure, sukaali, kansa n'ebirwadde ebirala n'obulwadde bwaffe obwa abatazzanga mundu ku ggombolola nabo abujjanjaba muganda wange. Kakati tweyongereyo ku prophetic voice, kigambo kyenjagadde okwogerako olunaku olwaleero, era ekigambo ekyo General Museveni kimuwonyera ziizi. Abantu abo bonna baalabamu elementi eyo afuba okulaba nga abafeebya. Kati bw'owulira byayogera ku Idi Amin muganda wange oyinza okugamba bannange ono omusajja, naye ng'ate reasoning ya Idi Amin yali waggulu nnyo, nga reasoninga yali waggulu nnyo. Wonna bwe naasobola nkugambye nsobola okubreakinga n'enkubawo akatambi konna gwe kayinza okugwa obugwi tokyekanga kasankazuula. Kakati munnange nkugambye Idi Amin y'omu ku abo aba raisinga prophetic voice era n'ayogera ku nsonga eyo nga ayagala Uganda ebeere ekkula lya Africa. Yavaawo terina bbanja nalimu, yavaawo nga buli kimu akakasa eddagala libeerawo mu malwaliro nga takwata ku ssente za mwi wa musolo. Era mukyala we yaba obujulizi nti Amin yagaana okulya ssente za Uganda era yagenda okuva mu Uganda nga si mugagga. Tuyinza gga nti ebyobugagga bya Amin bibino n'ennyumba gye yaleka ekkololo baagitwala baagiwamba okumanya abasajja balina ennugu nga beefuula nti be bategeera ennyo. Kakati oyo omu mu biseera ebya Obote 2 Paul Muwanga yagamba nti mwesize nnyo Museveni mu biseera ebyo kaali ka Museveni, mwesize nnyo ka Museveni
kuba ye talinawo ddoboozi liri kwegamba ye talinawo capacity abantu gye bali basuubira nti asobola okutuuka awo nabano beekanga bwekanzi nga bolaba banyooma Kyagulanyi kibula bo tebamunyooma bo bamunoonya mu ababuyabuya mu abagamba teri anoonya Kyagulanyi bamunoonya baaba kubanga bakimanyi essaawa yonna n'agenda akwata ka penso nga kano akaba Hashimu kano n'akakwata bw'ati ka penso n'akagira ati n'akanyonyoogera muganda wange kakati Paul Mwanga yagamba kubanga jjukira nti Museveni ng'amaze okukitegeera nti Obote yali ayokyezza ku nsonga za Kabaka Muteesa Ssekabaka Muteesa nti Abaganda baali bamukyayidde ddala kakati olwo anoonya baakola olukwesikwesi ne bakwata Ronald Muwenda Mutebi owokubiri ne bamuteeka mu fix bamutega omukyalo waabwe ne bamugira wakana bamumatiza kati Abaganda bawulira nti ati omwana w'engoma ali nani ali ne Museveni n'ennyimba ne baziyimba bawaana Museveni kati Obote akiraba n'agezaako kyonna ekisoboka okulaba nga akufuna contact eri Mutebi kwegamba akwatagane ne Buganda Abagambe biri byonna biggwewo naye ekintu kimugenda okukola kya bulabe nnyo naye era awo buli muntu yenna alikwata obuyinza oba ggwanga ki mukiyigira awo nti Abalaŋŋo Abakyoli awo baayokya nti nabo mu kaseera ako baali tebagambwako beefuula ekirala okitegeera kati obukyayi abantu bwe baali babalinako bwabaleetera okubeera nga ate trust bagiteeka mu mikono emikyamu egy'omuntu gwe baali balowooza nti agenda kubanunula kumbe ye yabagamba nti tebaalwanyisa Idi Amin lwakuba nti yali atta abantu Museveni kye yeesibako mbu Idi Amin yattanga abantu yatugamba tebaalwanyisa Amin lwakuba nti Idi Amin yali atta abantu wabula baali balina olugendo lwabwe gye bakola ki gye balaga era balina okubeera nga baggusa bo nga abagwira balina okuwamba Uganda okitegeera kakati ekyokutta abantu tekyalimu Obote teyasobola kukirabirawo n'aleeta Museveni baye yamwola ne batasobola na kumulemesa kwesimbawo 18 kuba bali badde bamutemerako nti gwe tuli Munnayuganda okitegeera kuba Obote yabyogeranga ebyo biranda ne babireka nga bamunyooma mu kunyooma tubala Museveni takyanyooma mube mulabanga ebitundu talina akantu kalabanga katono kubanga seko kakaali kakulumyeko kakati Obote atuuka kaseera arealizinga akirabira ddala nga bannange ndowooza muli mutima ye kuba mutima gati Uganda ngikoze eki nze naleeta akasajja kano nze nakola ntya Obote agezaako okulaba nga akwatagana n'emmengo bateekawo reconciliation yagezaako teyakituukako naye yagezaako nekirema kubanga already yali yayokya dda nti wano mu Buganda engeri gyekini nti we waditamine nga buli kimu baali already bamukyawa kubanga jjukira Ssekabaka Muteesa mu kuwaŋŋanguka mu kukola kutya Muteesa mu kuwaŋŋanguka okufa kwe mu Obote 1 era walaba nti Amin naye yakikapitalizingirako okukomyawo enjole ya Kabaka wano okusobola okukola ki okufuna obuganzi kakati Obote akiraba agezaako nga bw'asobola alabe nga alabula Mmengo bannange nedda bikome wano bannange mukire muti temugezaako okukola bweki naye nga kiri too late eriko kakana trust nga Abaganda bagitadde emikono gy'omuntu omukyamu bwe bataategeererawo ate nga nabo tojja banenya zaali nsobi zaaki zaabali Idi Amin lwaki mmulabanga omuntu ow'enjawulo kuba olaba nti ye ebintu byonna bye yakola yabikolanga ebikoma ku ye kwegamba kyendigezaako okugamba nti teyateekawo ruumu teyaguruumingawo muntu mutemu teyaguruumingawo muntu yenna kwegamba goyinza ne ba family members teyabasembeza nga bono gati Museveni aleese mutabani we baani Amin teyakikola kitegeeza nti ye yalina ekintu kyagala okuzimba
tebamuwa bwibudde bano abaali befula abaasoma era eggwanga teyalikira bbanja nalimu okuleka ebbanga gye lyali liwola azimbye ebitebe okwetoola ensi yonna yalina ekintu ekyenjawulo kye yali apulaningira Uganda era obaoliawo omukisa tebaagwa mu myaka 7 gyokka ekintu kye yakola kyali kinene impact ya Amin yali nene nnyo ku nkulakulana ya Uganda bo kye baalowooza kubanga Museveni yagamba bwe twali mu COVID kuba Museveni singa yali afanye ku byenfuna teyali mu COVID lockdown myaka 2 bantu business yabikubeera nga zifa teyali mu lutalo myaka 5 gyakosa nnyo ekonomi ya Uganda kati okugoba kwa Amin abayindi tosobola kigweraageranya ku ate impact ya lutalo ngije lwakosaamu Uganda n'obubbi bwe bakoze mu myaka gina 40 tosobola kugeraageranya ate bo basudde nnyo Uganda nnyo emirundi miyitirivu nnyo okitegeera kati Amin ono nswaki mulabanga kwegamba omuntu prophet eyalanga doom eyalanga ebiseera ebyakazigizigi Uganda byeyinza okwolekera singa ebintu ebimu tebikolebwawo Amin yali omu ku bo kakati Obote akiraba luvannyuma ng'avudde mu ntalo kati olwo ageza kukulabula Abaganda kati naye afuuka prophet of doom mu kaseera ako era Paul Muwanga ye yasobola okubeera nga ayisaawo prophetic voice eyo yagamba nti mwesize Museveni naye temumanyi muntu gwe mwesembereza bw'aliviira mu buyinza emyaka 50 okuva kati Uganda ejja kuba terina keesigaza buli kimu ajja kuba yakitunda ajja kuba yashanyaguza buli kimu kakati ye prophetic voice oyinza ogibuusabuusa muganda wange koleka mpozi ng'oliko ekikyamu koleka mpozi ng'oli mu buyabuya Museveni ki kyatakoze yatandikirawo privatization ne batunda buli kamu Museveni tena kye bamuga kwegamba akoze buli kimu buli kalungi konna akeziza bagamba neeyo eno Kisozi ranch eno ja faamu ye Kisozi bagamba eyo yali ministry eya defense ye yagigula bagigula ku ssente eza government ministry ya defense yagigula Museveni n'agezza eyo Kisozi eyo bagigula ku mwami Kisozi okitegedde gino kinoonyerezeeko nti initially yagulwa etya ku mwami Kisozi ministry ya defense yagigula tugenda okuddamu kubiwulira ngeri emikono gya Museveni kakati ebintu birala bingi nnyo byazeyezza ebyobugagga bye n'amanya nti wano waliwo kino wano kirombe kino kiri wano kino Karamoja Janet Museveni yamala emyaka emeka nga minisita we Karamoja mitirivu naye nga gold ali eyo yonna Abakaramoja balina kye baali bafunyeemu kati n'ebintu ebirala bingi nnyo buli kantu konna Uganda keefunamu ssente kalina okuba nga kakontrolingibwa family nakusuubiza okuwa emboozi eyo lumu nja kujja njogere ku mmwanyi za Uganda nazoogerako ko olumu gye Rwanda gyebanga yetutundira katale k'ensi yonna naye eyo si gye tuli wano ku prophet of doom ku prophetic voice abantu abazebalanga ati Museveni afuba okulanga amaloboozi gonna bonna agasaanyawo era abantu abo bonna olaba yajjanga abalwanyisa Amin tamwagalira ddala kubanga yalaba dda doom n'akola prophecy Uganda wajejja oyo tamwetaagirako ddala kakati ne tujja obutakulwisa tugende ku Dr. Kizza Besigye basagala mboozi ewanvuwe Dr. Kizza Besigye ng'amaze kukitegeera nti Museveni bino byonna ebya demokrasi atulimba akalulu ateekawo kakimpatiira kugamba ng'amulabanga disastrous policy maker buli kyonna kyateekawo akiraba kitutwala mu disaster nti just kutulimbalimba awo nga bali mu demokrasiya naye nga gye tulaga bali mu guluminga mutabani waabwe n'abazzukulu katutuuke ekiseera nga bagagga nnyo baamala dde okufunza bonna ababeetoolodde gavumenti zolabe nga abantu ne balonda still system eriwo mu governance esobola okukuumira abo bannakyemalira mu buyinza kwegamba
style yaabwe ngaba authoritarian okubeera nga esigala erikaringa lwakuba nti babeera basensera dda system abantu ababeetoolodde bonna babeera bababaddemu ekiseera kyonna ngera bazze babaguruuminga bonna babakkiririzaamu abagye bagalina n'ebirala ensonga kyo kiraba nti ba Paul Biya basobola okubeerawo Museveni kati nekyakola olaba nti amagye agakwasiza mutabani we kakati ekyo baali bakiraba dda Besigye ne bajja nga bakyogerako okitegeera ne bajja nga bakyogerako era ne batukesera ne batugamba nti akapapula tekasobola kujja Museveni mu buyinza okuleka mpozi waliwo ekyalo ekiba kikoleddwa ye yali ansa era yensonga lwaki kiraba Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera kubanga yawa prophecy ku Dduumu okitegeera yawa prophecy ku Dduumu kati prophetic voice eyo yalina okubeera ng'esilencingibwa era ali mu kkomera ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yakigezaako n'akiroozaako n'akiraba 2021 era bwe tugendera mu 2026 yagamba guno gwe mukisa gwe tuwadde Museveni ogusembayo era yensonga lwaki bamunoonya baagala okumukwata kubanga bakimanyi nti aleetera bannayuganda okufuna emitima emigumu ne batuuka n'okubeera nti nno kakati kiri kye baali babateekamu ekitimba ekya demokulasiya nti balonda bakola batya abantu kati babuuse tekikyaliwo ensonga ki baagala okumusiba boba bamukole byonna bye baagala okubasayirensinga bonna abo prophetic voice yonna weeri erina okubeera silenced Museveni tajyagalirako ddala simanyi oba muntegedde bulungi nnyo mu nsonga eno Robert Kyagulanyi Ssentamu ebimu ku bigambo byazze akozesa mu profesi ze agambye mujja kukiwulira ekyo kiruma ab'NRM era n'omugamba mujja kukiwulira nga bamumenyera ekintu naye toŋŋamba ebyo naawe okitegeera omu ku mikwano gyange eno kimbayi bagiteekako X nemuga ate nali nakimugambako dda nti naye olinga ali mu kkubo nti neddayo nemuga ekintu gy'amasannyalaze gikulyawo mu maaso naawe bamuteekako X jjukira nti be bamu ku bantu abawagira Museveni mwe temumanyi Uganda kakati yaŋŋamba mwana wa muganda wange simanyi nakumanya gavumenti endegera kaffe tukoze tutya nemugamba guma mujja kukiwulira Bobi Wine yabaga mujja kukiwulira nagamba toŋŋamba naawe ebyo okiraba ekyo kibaluma nnyo kubanga bagamba abantu batusekerera batugamba mujja kukiwulira prophecy eya Robert Kyagulanyi Ssentamu etuukirira era lumu yaliko BBS n'agamba nti Abaganda baddidde kwegamba embooke zaali baddize bakubwa nti bo beefune nti zikubwe Bobi Wine zikubwe Kyagulanyi bo kwegamba bali awo era olaba Mengo CBS ebadde evumirira nnyo Kyagulanyi bonna kugamba nga bali ku Kyagulanyi bavumirira okitegeera olw'ensonga nti bo bali brainwashed oba tugambe oba amaanyi ga ssente ate ababanja bo balina kubeera nga babanja gavumenti bye babanja ebyabwe tebasobola kwerwanirira ka tubifune bufunyi kale oba muganyo bituuka tubifune kakati prophecy ezo Kyagulanyi zabadde ajja akola zimugatta ku abo ababadde bajja bakaringa prophetic voice mu Uganda amaloboozi agagalanga tebabaagalira ddala yakubulira Uganda empya ayogera ku Uganda empya kuba kati gujja ne weebuuza n'ogamba nti kati wetuze mu nkulaakulana weebuuza nti ki ekikumenyesa abantu Uganda olwedde ng'erina ettaka eddala Nakasongola baga basobola okukolayo ekibuga ekirala era ensi tuzirabye Tanzania kuva ddala sawa ne bakola Dodoma ne Nigeria twogera ku Lagos Abuja South Africa ensi ne Kenya wano Kenya gweteekamu Kenya new city planned capital city empya gye bali mu kuzimba kibuga kirala somewhere else Kenya wano teekamu mu gundi mu Google oba osachinga olabe Uganda wange ffe Uganda tuli wano tuli ku bantu ku mitwe gy'abantu abatono bati bwe bananaagira Uganda you see beefuula nti be bategeere nnyo bakola ki what nze yaleetunuulira ebintu nenga nanga obanze mbiraba bikukujjo kiraga ndoza nze atategeera naye
kwegamba amaloboozi ago kati bannaddiini baali badde oba oli awo be batulyowo emyoyo ne batubuulira ebirijja mu maaso oba engeri gye tulina okulambikibwamu naye kati nabo still Museveni abamanyi obulabe bwabwe ekinsooka kyo kiraba wano Kazimba Mugalu ng'alaajana nga naye akugamba ye nange neetaaga obulamu nange kale kye yakoze okulaga nti Museveni mutemu naye Museveni ekyo tekimulya Museveni kuba akimanyi ye mutemu akimanyi kati gwe okumulangira ekyo tekikola ki kubanga yo gwotero eggwanga mu lutalo ne mutta abantu bayitirivu nnyo gwe kennyini ate gwe ofuula ati amagye ga gavumenti gigatta ate gwe ayambala engoye za gavumenti ebyambalo ne mugenda ne mubatta nga mugula trust mu bo ate ne mwewako n'obujulizi kuba bo bakola ebikolwa ate ne bewako n'obujulizi nga Muhoozi bwatta abantu nagamba sse okitegeera kati bazze nga babikola ebintu ebyo abantu babalabanga buwuka obulina okunyigwa ne bukufa kakati nti n'amaloboozi ago gonna bagezaako okulaba nga bagasayira ensinga tebaagala dissent no tebakyagalirako ddala kakati abo bonna nga bwewalabye Kazimba bw'alaajana era ebyagwa ku father wano e Masaka ono Father Sekabira gwe baakwata nga bagamba nti afuna ssente kati yerabidde mukulu Kazimba nti sovereignty bill gye baleeta ate be bakosa nnyo olw'ensonga nti jjukira nti kati church efuna ssente okuva ebweru tukimanyi mugiraba nti eri system era ssente ziva ebweru ne zijja era basobola ozikuŋŋaanya ne zisooka eri katugeze bwe tugenda ku bakatuliki zijja olaba nti Vatican ekola kinene nnyo nti bo ekintu kyabwe kiri mu system ennambika obulungi era banaaba naazimba era ojja genda okusanga contribution eva eri ku ssente bazibadde bakuŋŋaanya mu nsawo eyawamu nejja ne bakola ekintu kyabwe bulungi nnyo kakati omukulu Kazimba yeerabidde nti sovereignty bill ate be egenda kubakosa nnyo nti yes obutayogera kiri awo naye ate oyinza okuba nga oyolekedde doom salawo obeere prophet of doom ensi etegeere kubanga ekijja mu maaso gwe bano bootiiririra gwe ne bwomulangira obutemu ye olwedde teyakatta era akyatta era kyakyenyumirizaamu era mutabani we yamuguruminga kutta era naye akyenyumirizaamu kati gwe okumulangira nti ojja kunzita bane bajja kunzita awo wayagala nga aseka kubanga walaba ne Archbishop Ssemwogere naye kennyini yamuyisaamu olukomo ng'agenda kukola bagenda kusabira Dr. Kizza Besigye namuyisaamu olukomo naye ye yavayo n'ayogera bannange bibadde bwe biti ne bwe biti kati gw'omanye ebiri ku ssimu awo omusajja kubanga ajjukira nti abawa amabaasa n'abakontrolinga mu buli kimu kubanga Museveni akimanyi bulungi nnyo nti bannaddiini abakulembeze b'eddiini baamukweka nnyo era baamufacilitatinga nnyo ng'ali mu nsiko mu lutalo lw'ekiyeekera kati bw'alaba ng'amaloboozi ago ate gaakubidde ku sayidi ey'enkyukakyuka ekyo kimuleetera okweraliikirira naye singa tewaaliwo bali resilient mu biseera ebyo nga ba Emmanuel osanga oli awo Emmanuel Wamala osanga oli awo teyandisobodde kukola ki naye kutuuka waali naye baamufacilitatinga kitegeeza baalemerako gavumenti zaaliwo ezaali ziriwo naye baalemerako kakati mukulu Kazimba temwali tuvuddemu temwali evuddemu in fact si kutuvaamu kubanga naye wagambye olina abaana tewali vudde mu baana bo waba bazzukulu bo wandisigadde naawe still weegatta ku prophetic voice sigenda kusukka nnyo wano tusinkane mu mboozi zaffe ezijja mu maaso awo kubanga ndaba eddakiika zigenze 3 emboozi saagadde ewanvu ennyo Mukama Katonda akuume.